bamwanjudde era bamutwalidde mu bitiibwa eby'ekitalo. Ffenna tujjukira bulungi nnyo olutalo oba akatambi akaleeta Pretty Nicole ku scene. Ffenna twali tetumumanyi, wabula oluvannyuma lw'akatambi ako mwe yalabikira nga baana bawala bali mu kubeera nga bamukuba egyabaguta oba nga bamukakkanyeeko nga bamutimpula nga bamwambudde we batu ne bamuyira n'amazzi, mukazi wattu n'adduka nga waagwa ebigo. Akatambi ako saagala kubeera nga nziramu kabazannyira, ffenna tukajjukira bulungi. Nera oluvannyuma lw'ako akatambi Pretty Nicole erinnya lyatandika okubeera nga liwaawala ku social media platforms ez'enjawulo. Paka kati Pretty Nicole bantu bangi bamufollowinga olwa incident eyo eyaliwo olw'okubeera nti baana banne bamukakkanako ne bamukuba emiggo egyabaguta. Nera ng'omu ku baakulira olutalo olw'okuba Pretty Nicole baali bamuyita Kafuta. Mwana wattu mwana muwala Kafuta poliisi yamukwata era bw'atyo poliisi ne bamusalira omusango mu kkooti gye yagenda mu kkomera n'akulungulayo emyaka gyali ebiri gwali gumu. Era bw'atyo Kafuta yamala n'ateebwa okuva mu kkomera ng'ekibonerezo kye kiweddeko. Kafuta n'akomawo mu public. Kafuta gwe njogerako gwe baali balwanira omusajja ne Pretty Nicole ssaawa zino olunaku olwaleero manzaali nga masala meereere oluvannyuma lwa mwana mulenzi okusiima Kafuta ono bw'atyo engeri gye yatimpulamu Pretty Nicole n'asalawo okubeera nga amweyanjulira. Kafuta bamututte, kyesimanyi nti neera oba Kafuta omusajja amututte yoyo gwe baali balwanira ne Pretty Nicole oba oyo yamwesonyiwa ng'ono mulala. Ekyo kyesimanyi naye olunaku olwaleero ngenda beera nga nkutuusaako updates zonna omukolo nga guli mu kubeera nga gugenda mu maaso mwana wattu ogw'okubeera nga mwana muwala ono Kafuta ebizibu bye yayitamu ekkomera gye yagenda ekkooti ate poliisi mukwata byonna omusajja agenda bimunaazaako ng'amujozaayoza n'omukwano ogw'ekimmemmette ng'amugya maka g'abazadde be mu bufumbo obutukuvu. Nakugamba okwanjula oba bufumbo obutukuvu kanisa oba omuzikiti oba bufumbo obutukuvu ne obwaki obwa constitution nabo ba bufumbo obutukuvu oba nabo ba butukuvu. Ne wano kwa SMX Media gwe kyonna okola subscribing nga notification bell ngenda kutuusaako omukolo gwonna nga gugenda okubeera nga gutambula. Twekkaanye n'omusajja amututte byonna wano kwa SMX Media. Gwe kyonna okola subscribing nga nzikiriza nkutegeeze ku Sheyi Ssebugwawo az'okubeera nga akutaasa ennaku n'embeera embi mw'oli mu kubeera ng'oyita naddala ggwe ali ebweru nga visa egaanye onoonyeza omulimu gugaanye empapula zikutawaanya ssente zikuyita myagaana gyangalo otawanyizibwa ensonga z'omukwano. Sheyi Ssebugwawo az'okubeera nga akutaasa ennaku eyo ng'akulombera edduwa. Mukubireko kweyo ennamba y'essimu tojja kubeera nga wejjusa.